Onakwerukeredde naye bakisooka babuuza onakwerukeredde munayinga Catherine Kusaasira bamaze okwanga bamutwala mu mbuga z'amateeka oba giyite court enkulu ani amututteyo amanyiddwa nga Brian Baba mu kigeto emabega twakavalingako story ye ng'avaayo okwekubira omulanga ng'asaba Catherine Kusaasira amusasule ssente ze yamusalira enviiri wali ku kivulo ekyali ku Serena ekyasinga oleetawo controversial era eyalimu Ronald Mayinja ne President Museveni, King Michael and the rest of the crew okitegedde bagamba Mesa amanyi tegeesimira bunya. So Catherine Kusaasira olunaku lwaliro munnaye twali tumanyi byakusaaga era Brian Baba agenda bikomya. Kumbe Brian Baba is more than serious awo ya video olunaku lwaliro ensonga nazikwasa balooya be tyakomya zibakwasa bukwasa n'omusango ne bagufayiringa ne bagutwala mu kooti. So kansoke mbabuuzeeko kasita mutegedde story. Njagala obabuuzaako n'ekiramuso ekisingayo obukulu era nga mbagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba mutya? Kansobe mwasuze ebye mulungi, abasinga mwasuze bulungi namwe abatulaba ekiro katusubiremu nno muli malidadi sana. Oba mulwadde we are very sorry. Oba mulamu nnyo era webaliza Mukama ne bannaffe abasiraamu tubagamba ekisibo kyatandise mukitandise kannabwala mukikwate mpolampola ng'ali akatogo kubanga bw'okava okumu ate kamani kakola ki ne kaggwako. So nga tugenda maaso Catherine Kusaasira ono munnange bwe nkuleetedde tugudde ku Brian Baba ngagezi ne balooya be ng'omusango guno bakava okugufayiringa wali ku Buganda Road Court era munnange ne bavayo ne batunyonnyola ensonga lwaki omusango guno bagulemeddeko ogutwala mu kooti. Ngamba ne Catherine Kusaasira azane emitwalo kale 4 oba 5 gamulemu okukwata n'awa Brian Baba ono ekintu n'akitakola mu kooti bwe gunaamusinga bagenda mutanza time spent bagenda mutanza costs bagenda mugamba simasaswe Brian Baba ate sente zeekubiseemu amagoba kwegamba a lot of chaos and a lot of things ebigenda okugenda maaso. So nze njagala okutuusaako Brian Baba n'ebigambo bye because nze sibimanyi nnyo ebyemisango naye balooya wa Brian Baba boogedde ne Brian Baba yennyini n'ayogera ku musango guno. Wanjisebo ya omusango nagututte lwa nsonga nti chairman wange yampise nampa amagezi nti bino ebyokubanja n'omumwa biyinza obutakola era kyeyaŋŋambye ŋŋende mu kooti nzigulewo omusango n'engugulawo era empapula twaziwadde looya n'azisavinga omukyalo oyo. So kati omusango guli makkati ga kibiina ne kooti. Ekibiina ekitutwala bakiyita recess kyekitwala saloni zonna mu Uganda era chairman wange kati yalina omusango ogwo yagenda okugutambuza. Emitwalo 3 ekigatwaza mu kooti mulimu n'okutiisatiisa obulamu bw'omuntu nti bagenda mukuba waba akyabanja alekerawo okubanja kuba bajja mutuusaako obuzibu. N'ekirala tosobola kumpa kasajja akasima keekaani ako keyagamba kansasule ate ne kaddamu kunjereegerera kwegamba abantu abatulaba ngaffe abatalina makulu naye nze gwojerega nina abaana nina omukyala nina abantu abanzikiririzaamu. So tomala gajeregajerega ate nga wanfera sente zange ate otandika okunjereegerera obujulizi mbulina ate mufo ky'okunkwasaganya mirembe ate oli mukunjerega. So omusango ogwo chairman bwe nagumunyonyolamu naŋŋamba abaana bangi bazze bamukaabirira ensonga eyo nti basereebwa abo batujooga bwe batyo najja mu saaluuni. Mugyeko Catherine mani gwali owuliddeko kuba n'abaana abalala abasale. Kati abaana bangi nga bw'olabye meeting bwetudde tubadde twogerawo nga buli mwana ayimuka n'akuwa obujulizi bwe ku ba celebrities abo. Waliwo n'agambye nti bakusuubiza okutaaginga ku Facebook oba Instagram nga tajja kusasula ate n'atakikola. Kwegamba n'obanga omusalidde bwerere ataakulimbye okuteekayo ng'akalango n'atakuteekayo. So ebintu ebyo byonna tubikooye kati ekibiina kyaffe kisazeewo buli anaaba n'omusango tagukwatayo ng'omuntu agutwalire ekibiina kigutambuze kubanga Uganda yonna ekimanyi. Balipotinze ku polisi. Twagenze Makindye mu kooti y'omulamuzi. Catherine akimanyi. Akimanyiko kubanga ebbaluwa bagimusavinze looya yagimuwadde. Babigene mu kooti. Byagenze dda saagala bwagazi. Byagenze dda. Twali tumanyi stand. Nze erinnya sikyalikola kubanga nawangula dde ekirabo ky'ensi yonna ekyokusala enviiri mu Amerika. Ekirabo kyange baakimpa. So eryo nze ngamba erinnya lisingako kubanga odikolera wano e Uganda tekyandimaze. N'aligambye nti oba Chris Brown yanziba kuba ye wansi yonna. Naye ono omukyala Jasi yanfera sente zange ze nali mubanja naye zaagaana okunsasulwa paka ebyagezze kati ne bwazireeta mba sikyasobola zikwata kuba chairman wange yabikwasaganya. Kiki kyoyagala? Njagala bwenkanya. Ensi yonna emanye nti mbadde sikola kalango
mbadde manja ssente zange kuba n'obujulizi mbulina era obujulizi bwonna tugenda butwala mu kkooti. Kituufu negwe kiki oyagala ssente zo oba oyagala era akongeremu? Njagala bwenkanya nze ne bwanampa ssente zange naye nga akkiriza nti mbadde mubanja kubanga ye kati agamba nti nnoonya linnya naye nze linnya sirinoonya bwentyo. Nze linnya ndinoonyeza mu kukola ebintu ebingasa ng'okuyamba abantu abatalina mwasirizi. Tubiraba. Yesebo. So kati ate erinnya sisobola likolera ku oyo olwedde alina. Nze njagala abantu abatalina bennyamba siyamba muntu alina. Okuva twakola interview ku Celeb Jazz olujjukira. Catherine yakubirako essimu nagamba tumiitinge tubyogeremu. Muganda wange tankubirangako simu okujjako okunsindikira buno bukwano bwe busima bwe bwani mbubunsasule simanya nina ebyuma ebikadde. Nze gwolaba mu birabo bye bampa bamperamu ne mashini zempya ezitakolanga nako nina boxi ziri awo. Kati ogamba oti ati nina ebyuma ebikadde. Naye baagala nnyo okwonoona amannya gaffe. Kiringa gwe bonoolya emmere mu restaurant ne bakubanja n'ogamba nti emmere yammwe yabaddemu omunnyo mungi sijja gisasula. Naye ate nga bamaze ogirya ate wabadde olya tewayogedde naye omaze okulya bakubanja ng'ogamba mmere yabaddemu omunnyo mungi sijja gisasula. So y'engeri gye bagezaako okukola. Waliwo ali wakati akuseesaamu mu terinnya lya Catherine? Nedda ssebo nze siina mpika. Simanyi kuzannya mizannyo egyo emikyafu y'ensonga lwaki ŋŋenze mu kkooti. Kuba singa abadde wampaga naali kipikiddemu eno oba ne nteekawo abantu ne bamukako okunsasula naye nze njagala ekintu nga kitereevu omulamuzi alabe obujulizi bwe nnina naye bw'aba alina obujulizi bw'alina nti wali wampaga naye abuleete omulamuzi asalewo ekyokukola. Tebanasalawo olunaku kkooti wayina? Tebannasalawo kubanga kati eno ebbaluwa ebanga emuyita naye yeewozeeko ebibye. Kati nze nze maze okuwaayo obujulizi bwange naye alina okuwaayo obubwe tufune olunaku olutuufu ffenna ne tunaatuula batusalirewo ekyokukola. Ongambe oyagala akkirize kyokka akkirize mu yakubba? Akkirize nti yanfera. Yanfera. Okufera n'okubba si kye kimu? Obufere buba bw'amagezi mangi, obubbi buba bw'amaanyi. Oyagala akkirize mu yakufera? Njagala akkirize nti yanfera ampe ssente zange aggyewo ne kiri kyagamba nti nnoonya linnya kubanga nze erinnya nalikola dda. Esebo. Erinnya lyange nze Roma Akramu nga nkola Kampala ne Nakasongola naye nga kati amakanda agasinga nga tadde Nakasongola. Tuli wano batubise ekibiina ky'amasaano bakiyita Recess National kigatta abamasaloni bonna mu ggwanga kuba tugambye tulina otutambula okugisalinga okuyamba abaana abato abamasaloni ababa baagala okwegomba omulimu gwa salooni engeri gye gunyumamu n'obulungi obugulimu. Recess batuyamba nti tuba tetumanyiddwa n'essaawa zino tumanyiddwa by gavumenti kuba naddala nga ffe abavubuka lwadde twakyetabamu dda nga batugambye ssente z'emyoga zazze ne tutambudde ebbanga ddene batugamba ssente tetuzirabako. Kuba tutambudde ebbanga kati guno omwaka guba gwakubiri kuva mu mwaka gwe batugamba nti ssente z'emyoga. Kusomooza kwe tulina kungi. First of all mbadde nkolera Kampala wano emisolo mingi osasula kasasiro osasula KCCA nosasula ne revenue ate wiiki ne gavumenti tekumanyi nti ekitegeeza kyo nsasula nkisasula illegal tekikirizibwa. Nina omulimu naguyimirizawo nze nagwetandikirawo naye emisoso mingi ku byo ate ekirala ate nekyatunyoomebwa nti omuntu ajja mu bizinesi nagamba nkolaako ngenda kukusindikira ssente n'obanja sente zifuuka esente mu kyawagano kyagano lwaki lwa ssente ntono nnyo lwansonga wamuyamba n'omunyiriza aye nakulabanga feeri ya mbulamu. Ebizibu byo tulina bingi ne banga tujjeeko ekyo ne first abatukozesa naye tebatwala mu magezi agenda nagamba jangu ogenda kukolera emitwalo 5 otuuka ku mulimu n'alemererwa okusasula nagamba manyi ngenda kusala ssente obadde odojinga obadde obuzaabuza ebintu nakufula n'omubbi ate nga tomubbangako lwaki lwansonga ssente twagala naffe kufiibwako essaawa zino nti batuwe ne baabata anti baatuta natera kafi waali nti tetukola bulungi. Abantu abasinga basooka kukola ne bajja mirimu gyaffe gye tukolera kuba basani tusinga kukola lwaggulo. Asiga enjala agenda siga lwaggulo, asiba enviiri agenda siba lwaggulo nsonga lwa lutime lwalina oba si lwaggulo Sunday. Ate obudde buli limited essaawa zino nti okujja ku mulimu ojja kujja ssaawa 2 tugambe oguddewo ssaawa 2 si buli muntu agenda kutuuka ssaawa 2. Kasitoma asooka ayinza okujja ku ssaawa 4
addako ayinza kujja kusaawa nga 7-8 eyo ate abasinga okujja abatumize tusuubira ddala ffe abasala enviiri lwaggulo ate obudde buli time saawa 3 olina okuba nga onyuse edda twakolanga paka saa 7 nti time yaliwo saawa zino tulina amabanja g'abalandi road tulina amabanja g'ejeka gye tusula abaana saawa zino babagamba kudda kusoma tetulina kasente ebizibu tulinyigiza bingi naye gavumenti etuyambe etubeerewoko edde sente zamega bazitugamba bazituwe akikulira tulina chairman naye simanyi ani akikulira omutuufu kuba batugamba nti waliwo omunene akikulira neffe bano tumanyi chairman